nagaba njulidde amanya nagaba njulidde nga bwe tutambula then ndowooza abaganda baffe abamu batwegasseeko tubadde tuyitaayita mu ki bye tugenda okwogera ku biki bye tugenda ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga tezikyali za kwekwekerera. Buli muntu akimanyi bulungi nti kaweefube aliwo agenda mu maaso kasita oli avaayo n'ayogera ku nsonga z'ebyobufuzi ng'ali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ensonga eba egwa dayirekiti mu kuggyako Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Tebikyali bya kyama, tebikyali bya nkiso. Buli muntu akyogera lwatu nti okuggyako Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ly'ekkubo lyokka buli munnayuganda kati lyatunuulidde. Abantu bakooye enfuga ya Nnakyemalira. Bannayuganda baagala okwenunula okulaba nga bava mu mikono gy'abawambe abawamba eggwanga lyattu Uganda. Ensonga buli munnayuganda azoogerako lulwe. Bangi baggwamu amaanyi nga bagamba nti akalulu ka 2021 bye kaatutuusaako tetudda mu kalulu ka 2026. Nabo oyinza okugamba nti oba oli awo batuufu kubanga bye baalaba butuufu byali bikaabya amaziga. Omulala ye n'agamba nti ffe ekijja kijje tugenda mu kalulu 2026. Twagala tulabise Nnakyemalira ensi yonna ekitegere nti Nnakyemalira takyayinawo wadde ekkubo lyalekeddewo bannayuganda. Nti osanga nako bwana akavuluga nga bwe yavuluga ka 2021 ekyo kinaaba kiwa bannayuganda obuvumu obusituka beerwanirire nga bagamba nti amakubo gonna amaze okugazibikira. Kitegeeza kati tusigaze ekkubo limu, ffe kusituka tubyekwatiremu tuleme kulinda bulinzi kabookisi tusule obululu waffe tudde ewaka twebake. N'olw'ensonga eyo twawuliddeko omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era neyo yadde ayogerako ku nsonga ezo zennyini. Yagambye nti ye mwetegefu okudda mu kalulu ka 2026 si lwakuba nti anoonyeyo obuwanguzi bamulangirire nga pulezidenti, wabula lwakuba ayagala okwongera okukakasa ensi nti Mwami Museveni ddala Nnakyemalira awedde emirimu. Buli munnayuganda avaayo n'ensonga agyogerako lulwe, wabula buli muntu yeesunga kulaba nti ddala 2026 Museveni agenda kukomawo ku ballot paper oba nedda. Naffe tulinze birinde naye nga ye akimanyi bulungi akyayagalira ddala entebe eyo kyova olaba nti agifiirako. Katuwulirize ensonga zino tujja kuvaawo nga buli omu ayize kyateekeddwa okukola okulaba nga tuwangula akalulu ako akaddako aka 2026. Akakofiira kampe bambi akakofiira njakkakuwa naye njagala kumanya netiwaaka zonna simanyi lwaki olwaleero lunkyankalanyizza. Kati ebintu byonna nga mwogera ebintu ebiri ku mmeeza, nga mwagala okwogera ebintu ebitambula, nga mwagala okwogera ekigambo kyonna musooke mufumiitirize mwebake, muloote, muzuukuke. Bwe muzuukuka muve ku bye mwaloose kati mugende mu reality. Bw'ogenda mu kalulu koogaana abantu nti bagenda kufiiramu era bajja kufa nga bwe baafa luli. Bw'ogamba abantu okugenda okwekalakaasa era bajja kufa nga bwe baafa ku lwaluuka. Ekitegeeza bwe muba mwagala okugenda mu buyinza nga mwagala okwegobako Nnakyemalira, opusoni zonna muzitunuulira mutya. Opusoni bwe muba muzitunuulira ebibinja by'amagye, ebibinja ebyo ebyawamba, mwawulira waliwo ekibinja kyo nga kyasigala katonga kyo tekyasala, ne wabaawo ekyava emitiya n'ekyabalimuka bakasirye eggwanga ekyo kye baagamba kiyingire. Wabangawo ebibinja byonna ebyo tebaavangayo, naye nga buli muntu alina komanda era bakomanda nga balina ebintu bye bakola bo nga bo. Wabangawo ebibinja ebirala byo nga byakunoonya mmere, ne wabangawo ebibinja byo nga byakunoonya ssente, ne wabangawo ebibinja ebirala byo nga byakunoonya mmundu. Kakati gwe muganda wange ampuliriza, bw'oba oli muganda wo akugamba nti n'omugambako, then gwe toba ku mulamwa. Ate naawe muganda waffe akugamba tugenda mu kulonda, tugenda kulonda n'omuvuma nti nyoko, n'omulala n'akugamba tugende mu kwekalakaasa naawe n'omuvuma nti koma nyoko mwenna muba bakyamu. Kubanga ggoolo y'ekintu emuyo saidi yonna bw'esaggula eri ku esiko walinga ewantu wamu ekituli kiri kimu we tuteeba
ekituli bwe kiba kiri kimu ono ali ku goal eno n'ali mu midfield n'ali ludda waffe natuteeba wamu kakati gwe ekikukwasisa abantu b'oli nabo mu kisaawe okubakwata ate okubawendulira ababakwata eri then gwobeere mu kisaawe ozanye weka naye nga mwenna mubadde muteeba wamu weegobyeko ba midfielder ate gwe ali eno ku baaka oyagala kujja kuteeba naye nga tubale nti bonna babawadde red card naye nga gwe ate obaweeseza red card kati awe wali ensobi nti ebibinja byombi ebibiri ebyagala okutwala obuyinza ekiwagira okwekalakaasa n'ekiwagira okugenda mu kalulu bonna bali ku kintu ebibinja ebyo bibiri byonna tubyanga amugjeeko enna tuvunaanyizibwa ekigambo kimu kyakusanyukira wamu kubanga kye tuba twagala nti mwana nze nabadde empisa eno kubanga bwe mubeera abayizzi embwa y'omuntu ekutte ensolo aweebwa ekyenkizo okusinga kwoli nesimbwa zonna nti zigenda kukwata ekisolo ekyo ate naawe wennyini eyateze naawe ofuna kyankizo eyazize ofuna kyankizo waliwo n'okubeera ng'embwa si yeekutte gwe wennyini ekisolo n'ojja n'okifumita naawe ofuna kyankizo kati buli muntu alina omugaso naye ate si buli muntu nti agenda kufumita naye nga bwe muba muyingidde field y'okuyigga nsose batwalirako eyo kubanga kati omuntu gwe twagala okujjako nakyemalira muyizzi nsolo ffe tuli bayizzi tuli mu muyigga ow'egindi bw'anaagamba weeriya nono buli muntu naawe eryo ly'eddoboozi erimu lye tugamba eddoboozi erimu eryo oli ow'emitala n'awoggana n'ow'emitala n'awoggana n'owa central n'awoggana mu kuwoggana akasolo kabulwa wekakola ki akasolo ako kabulwa wekagwa olwa wekaddukira okumaliriza nga muenze mukawumbawumba ne kagenda mu lutuula ne katoola okutoola kwe kugwa mu lutuula bwe kugwa mu lutuula then olutuula ne lukavumbagalira abafumita ne bafumita okusaakanya ne kubeera waawo ekintu kyonna nga kikoze eki naye singa tewabaawo wano kuwoggana side ne side wali ewatawoggana waliwo akasolo wekajja okujja okuyita ate waliwo abatawoggana nga mu bayizzi ne basirikiraawo ewali olutuula mbadde mbagamba ewali olutuula tebawogganirawo ewali olutuula ewali olutuula tebawogganirawo awo akagundi we kayina okuyita akasolo awo we kayina okuyita oba mukitegeera akasolo oba enjobe ekisolo kyonna kye muyigga oba musu ewali olutuula wayimirirawo abasajja oba n'abakazi oba abakazi bayigga kubanga nawulira nti omukazi kasita aweerera ensolo ne bwe baluddawa bagikwata bw'okwata effumu eryo ne mulibeera ku sayidi eriko olutuula abo abaliko musirika kati abali sayidi eri ne bawoggana n'abali sayidi eno ne bawoggana kati wano wakati wano ewali olutuula basirika kati akasolo kalowooza we wali seefu we kaddukira awo ne katoola mu lutuula mu revolution eno tuyinamu baganda baffe bo nga basirika naye nga bakola tuyinamu basirenti abasirika naye nga balina bye bakola nga bali mu lutuula wali balinze ne wabaawo abantu abawoggana nga nze ne wabaawo abawoggana nga gundi ne wabaawo abawoggana nga gundi ne wabaawo nga bawoggana nga gundi abo nabo webali kati ne wabaawo abagenda okulinda waliwo abagenda okulinda nga tumaze okukwata awo batameeteme kiki kye tugenda okukola be bakyala betuleka ewaka tuyinayo n'abaana ne waliwo tayimu etuuka ng'akasolo ako kawaguzza
akasolo ako bekawaguza mu gundi za perimeters za mmwe ze mwataze ne kawaguza kayinza okudduka obo mu bujja ne buyingira ennyumba kati bwe buyingira mu nyumba olaba omukazi bwakola omulimu naye naawogganiramu omukazi bwawogganiramu n'agamba kaaka neeno bwe mbwa mwizo bayitako n'ebidde ne zikagoboolo zikayise mu parameta zaabwe ne bajja ne basala ne bagenda era omukazi abaakoze omulimu gwe kakati buli muntu mu gaapu eno ayina omulimu gwagenda okukola oba waliwo omulimu gwagenda okukola waliwo omulimu gwa kyakola ne wabaawo omulimu gwali mu kukola abali mu kukola oba olumba muganda oli mabina ate gwe n'oveeno n'ogamba nti naawe ayagala okwekalakaasa oli mabina kati ate gwe oba muba muvudde ku mulamwa muba temusobola kukwata fulu ekyoyo kigenda kuba successful mugenda okulanga mweyawuddemu bwe mweyawulamu ng'ekyo kifudde omuntu ayawagira okwekalakaasa olunaku olw'olwaleero ye first option eriwo nga president bwe yabagambye ebyokulonda si byakwogerako kati gyebiri naye ate tetubyogerako kati naye ate era tetusobola kubireka nga tewaliyo babikolako tulina era ababikolako in case group eno eremereddwa waliwo rescue team egenda okukikolako tetusobola kubeera nga tulemereddwa okwekalakaasa ate eri ne tutandika okukola strategies ng'obudde buweddeyo tuteekwa okubeera mu strategic mubiri abo bo gye bali abakola ekyo era temubalumba mubaleke bwe basomesa abantu babasomese nti bino bwe biba biganye tulinayo okulonda ekyatulemesa mu kiri kyali bwe kiti badikiteta basobola okulemwa omulundi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna ne bavaako waliwo dictator avaako omulundi ogumu waliwo dictator avaako emirundi ebiri bwe tuba tugenda kukola ekigambo kino bwe tuba tugenda kukola ekintu kino tulina okukola ekintu nga tulina amagezi ag'enjawulo ennyo nti abantu banenkeera enkya oba ku lwokutaano oba luli lwonna lwe bakikola bonna bwe baba bakikoze ne bajjako Museveni tukyaniriza wabula ate kyesikkiriziganya nammwe kwe kuvaayo okwogera nti bwe tuba tugenda kwekalakaasa tugenda kuleeta ennyondo tugenda kuleeta ekidomola tugenda kuleeta kiki mu biteeka eri mu bapulaana bammwe babikolere eyo bantu bagenda okwekalakaasa nga bajja buzine bye mugenda kukozesa so si kumanya nti bwe muba mugenda nakujja na kidomola omuliro gwokya ekidomola kijja kusaanuuka abagenda okujja bagenda kujja n'amazzi bagayiwe ku gundi era n'omubeera nga wane Uganda natandika byogera nti nze ngenda kulumba numbise kino na kino na kino ebyo mmwe muli mu kwakodyo k'okukwatisa abaana ebitaliyo bw'oba kyogereko nga wakikola dda ng'olina ne gurupu yo gwe bw'oba oyogera olina gurupu y'abantu bameka abaana ekyakwasisa bamiyodi kubateeka mu koodi ezo nsimanya kwekalakaasa na biki tetumanyi nabyo babakwata nabyo gwe bw'oba oli eyo kola ebintu byo nga waliwo nga kiri kyekugambye gurupu si wabaawo gurupu ezinoonya ssente wabaawo gurupu ezibeera ku drawing board wabaawo gurupu nga yo abagezi bo nga babitabo bawandiika buwandiisi ne bakugamba kino kiri bwekiti ne bwekiti nkugambye waliwo ne gurupu nga yo nga bamaapu akasolo ne kavaayo eno ne kadduka eri abasajja babeera wano nti wano bwe tumuyitira wano akola wewe ti gye bali nga toyinza namuwulira nga yasirika nga musirifu oluusi n'ovaayo ne mumuvuma naye nga ali ku drawing board ne wabaawo n'abaasirika nga bo bwe mubyogerako bino bawulira ddala ennaku nga mpitirivu nnyo kubanga bo baatuuka tuyinamu baganda baffe bo nga kye baali banoonya kwe kubeera ekyo kye bali essaawa zino ng'era okubeera mu opposition they are free they are happy being in opposition oba tuli ffenna
kakati gwe muganda waffe ng'olina akakodyo konna akajjako Museveni ne wabaawo omuntu yenna akulwanyisa n'akugamba nedda abamugwagwa ate naawe munno bw'aba ayogera kiri naye abamugwagwa bw'aba akulwanyisa naye nga mwenna amakubo gajjako omuntu omu temugeza ne mugamba omuntu nti singa bino bigaana tuva mu kalulu Museveni agenda kubikola byonna ebibaka batamya mukaveemu kubanga kyaba ayagala ate era mwatandise okyogera. President yabagambi yazze kuba kyajinga era bwe yabakyajinze ne musituka ne mukola ddi. Tugenda balabanga musituse oba mugenda kundabanga nsituse bw'aba yatukyajinze. Tugenda kubalaba abali mu kiti ky'ogamba nti kati ffe tujjako Museveni na kino. Tugenda kubalaba nammwe abeetegese okugamba nti bwe tubiremererwa ate tugenda mu kalulu. Bali bannaffe balina kutwegattako bwegasa abagamba tebagenda mu kalulu nammwe tubagamba mulina okubeerawo kubanga nammwe mwennyini bwe muba mulemereddwa wano nga naffe mutuyise tulemereddwa tubeegase ku tulemereddwa wali bwe tugenda tunoonya waali wiki point abantu abasinga bagamba nti Museveni ku mundu zino ze twalabyeko Museveni tasobola kuvaako mbuze balabye ku kisaawe Entebbe emmundu zaavuddeyo kubanga luno olukiiko lwa Nnaamu olukiiko lwa Nnaamu lwaleese ebintu byonna luno olukuŋŋaana lwa Nnaamu emmundu weeziri naye n'abaavaako waaliwo emmundu naye emmundu ne zikola ki era baavaako nga n'emmundu bazirina ne bavuga emmotoka zaabwe jjukira Amini baamuggyako n'avuga emmotoka ng'eriko n'ebyokulwanyisa byonna kajipu ke n'agenda n'afubutuka yayitira na Kenya kitegeeza omuntu yenna asobola okuvaako n'emmundu asobola okuvaako Gaddafi yavaako ng'ayina buli kyakulwanyisa kyonna n'emmundu nga zeebonga eminyonyezo bongera mu bbanga tewali n'emu yasituka kati mwe temutugamba nti ye Museveni ye tasobola kuvaako mbu ye mukulembeze akyasoose okubeera mu Uganda okubeera mu nsi ayina ebyokulwanyisa nti ababeerako tebavaako ababeera n'ebyokulwanyisa nga Museveni bavaako tukuba maapu kubanga awagira kulonda kubanga awagira kwekalakaasa tukuba kabwejumbira kubanga ebyo mu ekintu kiri kimu ng'ow'okwekalakaasa yimuka kati ekkubo olirina President yabagambi ekkubo olirina lyere talina gwagaana oba okutte kiki wabula yawagira gundi okukyusa kwa Uganda okwemirembe ng'ayita mu demokrasiya kati nakugamba gwe bw'oba oyagala ng'olina ky'oyagala nga kijjako Museveni gwe ng'olina ky'oyagala nga kimuggyako nga kyekiro kubanga ebiru mu ggulu olwo tuba tufunye eggulu lyaffe ery'oku siraamu bwe tuba tugenda mu ggulu ng'ono mukatuliki ono mulokole ono Museveni thede ono musamize bonna bagamba Katonda bonna bakolerera ekintu eki ggulu okujjawo omusamize ndowooza yeetakolerera ggulu nyate bw'aba kuwa eddagala kugamba Mukama bw'anaaba ayambi kati simanyi oba Mukama ye sitaani ne ŋŋamba amadiini nze nzikiririza mu madiini ago bwe gaba nga ddala ekigambo kye kali mu kkola bwe gaba nga ddala gasaba ekigambo kimu kugenda mu ggulu kati naffe tukitwale nti ffe twafunyemu ebibinja bye tuyina waliwo ekyokwekalakaasa ekyo kyo kisobola n'okufubutukayo ne wabaawo abatalina mutima nga batya naye nga basobola okukola ki okulonda abantu abo senga mwegatta mu sayidi zombi bakola abatasobola kwekalakaasa bajja kuleetera abalina abeekalakaasa amazzi kubanga tewaliiwo kati babuulire mwe musibyeko ne Museveni bw'oba oyagala okwekalakaasa essaawa zino okwekalakaasa okwaddala ne musimbula oba ne tusimbula okwekalakaasa okwaddala ne tusimbula sigambye ne musimbula ne tusimbula wano wendi ne tusimbulawo abantu 100 naawe wooli ne wasimbulawo abantu 5 na wali wooli ne basobola abantu bano abasigadde bafubutuka mu nnyumba bokka tegusobola kukoleera n'osigala mu nju tewaliyo nabana abawoza balinze kulonda 226 bagenda kuvaayo ku olwo kakati gwa omuntu yenna asibye Uganda okubeera ng'etereera yeggwe nange abagamba nti kwekalakaasa nenga oba olinda ate oba agenda okwekalakaasa akole ki
gwe wennyini gwe obadde oyina okukeera n'ofuna gurupu ye y'abantu 1,000 abantu 1,000 ne bafuna abantu 1,000 abantu 1,000 ne bafuna abantu 1,000 abantu 1,000 ne bafuna abantu 1,000 tuba mu bantu bameka kati gwe oli muntu omu ofuna abantu 5 abantu 5 bafuna 5 n'abatano ne bafuna 5 ogamba obeera mu bantu bameka teriyo munna Uganda lusobola kukoleera nakuwoleza nze nninze kalulu kubanga nammwe abeekalakaasa abafuluma mu bo mwennyini mwe muyita ensonga bwezityo weziri bakutematemera ensonga lwaki osaanidde okusituka olwanirira ennyaffe Uganda bakutematemera ensonga lwaki tosaanye kuzinga buzinzi mikono kubanga buli lwozinga emikono nange nenzinga emikono n'omulala n'agizinga kitegeeza ffe tuba twesibyeko nakyemalira atujooga lwakuba kimanyi nti tuli batiitiizi naye ate nga tukkiriza ffe ffennyini nti tetuli batiitiizi kubanga singa tusitukiramu nakyemalira tasobola kusulako nnaku 3 tukimanyi bulungi nti ye atulabanga ffe abatiitiizi naye ate yatusinga okutya kuba ne gumala gukolera ennaku 2-3 State House aba yagidduseemu dda naye akimanyi bulungi ebikolwa biro byakoze bannayuganda obulamu bwe abwagala wadde mulaba nti akuze naye obulamu bwabwe balirira nnyo amanya bumanya nti kati kano ke basuse singa bankwatako engalo kusinziira ku bye mbayisizzaamu tebasobola kundekera mirembe n'olw'ensonga eyo His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yagambye nti ye amaze otukyajinga era obuyinza bwatuwadde buva mu constitution ekkiriza bannayuganda okwekalakaasa balaga obutali bumativu bwaffe ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala ng'amakubo gonna agateekeddwa okuyitibwamu gamaze okuggalwawo tukirabyeko nti tewakyali kitongole kyetengeredde ebitongole ebiramuzi ebikyetengeredde tebikyakolera ku mateeka gaabyo biri ku ntoli za Museveni ebitongole ebikuuma ddembe tebikyakolera ku mateeka gaabyo bikolera ku ntoli za Mwami Museveni kwegamba buli kintu kati kiri wansi we ye yeetisse eggwanga Uganda lyonna yasalawo nti ono asibwe ono abeerewo nga si musibe yasalawo nti ono attibwe ono asigale ng'akyassa yasalawo nti akalulu tulina kulonda mu nnaku za mwezi bweziti gundi yalina okukawangula gundi talina kukawangula ne weebuuza nti bannayuganda tukkiriza tutya ensonga ng'ezo omuntu omu atutegeerera atya n'olwekyo kiri gye tuli okusalawo nti eggwanga lino lyaffe ffe tulina okusalawo omuntu kyalina otukulembera so sinnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tusalirawo omukulembeze ateekwa tukulembera kiri gye tuli okusitukiramu tutaasa ennyaffe Uganda tayagala wadde okuwulira ekigambo kyonna Museveni yamuleetedde okubeera ku buyinza obwo ku bukulembeze obwo bwafunamu 3 million, 10 million, 5 million, 2 million oba emitwalo 5 era bwe muba mutandise nga zze butereevu muko sente oyo omukulembeze tumwetaaga bwetaazi sente details temuzimuwa abakulembeze temubabawa temubawa bintu by'okujjako abamu naye gwe bw'owulira nti ono ono ebigendererwa bye byakwesimbawo bw'otunuulira ebigendererwa by'ono nga byakwesimbawo ng'agamba nti nze mu 2026 oyo temwogera kigambo naye oyo ebigendererwa bye biba birala wabula ate waliwo n'abaganda baffe abalala abagenda okutunuulira abagenda okubeera waliwo baganda baffe abali mu bifo ebyo byonga mbutuufu ekifo ekyo si kye baagala waliwo baganda baffe ng'ebifo ebyo tebabyagala ebifo ebyo nga tebabyagala nga balinda bulinzi manduso nga waliwo essaawa zino otunuulira n'omuntu ye nga kyawulira kyayagala Museveni kuvaako ne mubaamu essaawa zino abakulembeze baffe nga bali mu zi constituency zaabwe mu constituency zaabwe banoonya butya bwe badda ku bwa MP of which atera nakyo kyekiri kye mbagambye nayo strategy erina okubaawo ne MP otunuulidde 2026 kuddako nnyo 80% 20 n'ogiwa Museveni aveeko kati oba
aba MPs abasinga oba abakulembeze bafa abasinga aba politician abasinga tebabiriiko omuntu agenda okujjako mu 7 si oli si politician wabula gwe nange